Alright. Kakati tolekedde kyatulese olwaleero. Banaye ngoze n'amaanyi. Omanya ayogera bw'atyo. Vijejonia. The incredible. Kakati tutandise n'omukulu Lwasa. Watu wayogera. Omukulu Lwasa. Omukulu Lwasa. Lwasa abadde ki? Okay, osibye otya wasuza otya munnaffe atuwuliriza. Naye nga sinabagenda ku Lwasa katono nnyo. Jjukira nali wano juzi ne mbagamba omukulu Lucky Joyce bamunoonya poliisi. How do you abuse the president like how you want? Kati Lucky Joyce bamukutte. Emiggo giri eyo ku bugere ku lubuto. Naye nga ye kuba oli abadde ayambala masiki. Yabadde yekabaringa naye kyemanyi ba TikTok abasinga babadde bamumanyi tosobola beera big TikTok nga tebakumanyi. Tebayinenga. Abadde kunga bamukutte. Ekitegeeza abamumanyi they know that is the Lucky Joyce. Bagenda ogaba n'emiti gyo. Jjukira nti kiyinzika okubanga yali tanataka kuvuma nnyo ndowooza kuyingirira bino birala nga bagenda ku zino nights z'aba TikTokers. Kirabika ndowooza kati nga talina ngeri gye yeekwekamu. Naye anyway buli omu yamanye engeri gy'akola. But Lucky Joyce they touch it. Bamukutte. Bamupase. Kati bagenda mukola kyo. Bagenda awera ennembe. Bagenda musikamu enjala. Naye gwanyigiriza olugero lwa pressure. Gwe pressure yansesa. Anyway. Kazi yagamba ati oli. Bwe yagamba nti akola kintu mama we yamukola kyamuzaala. Yali bwe yali avuma n'amugamba. Mundoza mmoya yakuzaala ne bamugamba kuli kemesi. Because you are a rat. Ni mwanzira unengamba lwaki Precious nga nakati akyatuwa ku content ngobo singa teyayingira mu biri ebinyo. Singa titunyumirwa nakati. Kati yakakana takyawagira takyabawaleeko. Bw'abagwe. Yalaba kyata. Naye kati bamukuba. Bayinza obutakuba naye bambeera. Naye kati Lucky Joyce olowooza tali lucky. Alabika agenda kubeera lucky. Wamukisanga ali bwengo. Avudde mu lubuto aze mu lubuto. Kuba bagenze mugabana. Kale munnange kakati. Katudde wa Lwasa nve ku Lucky Joyce. Kakati omukulu Lwasa yakutugambidde nti ajat kulusumu. Leave the girl for me. Nicole mundekere. I take care of her. Yeah. Special care. Yeah. Gwe. Katoloza. Nda mutuufu. Amumulekera. Yamugambye let her come to me. Ngenda mu sponsoringa ngenda mu tuzayo kusomera asome. I am kake yagambye ajat Kulthum leave that girl because agenda ku destroying your marriage. Let her come to me. I will take good care of her. Nja kumulabirira. Nkitegedde. Tereka jene wafefe abawukukedde. Era kirakazi abadategeeza kuba yagambye. Nja mulabirira bulungi. I'll cover her school fees. Wekiba kyetax. Anagenda okuva in my care good day. Ng'ategedde n'omulimu gwasobola. Gwasinga okumanya. Abantu boogera naye nga boogera philosophically. Aledda kyategeeza nti anagenda okuva eno. Ng'ategedde omulimu gwayagala. Ng'ekimujja kimwaza okumwamuka. Kubanga Lwasa gwazanyirako tamutegeera. Naye taswala. Oba ye taswala ne bamukuba amawulire. Singa amawulire gakyenkya ne bakuba omutwe. Nti Lwasa ne Pretty Nicole ne balabika nga baliko Samu ya bu video. Maybe ekwata gyo butambi nga bali ali mu kukola bikozo limbala gundi lukankuteekemu. Olwa Mickey Wine. Kati nga bali mu kankuteekemu bali ku beach. Lwasa asobola. Oli muzukulu ne asobola. Muzukulu. Oyo muzukulu. Kasa yamanyi bazaala. Ati ze nkubulira. N'abaana be bebazaala. Anti njagala okubulira kyategeeza ati bwana agenda okuviira eno ng'ategedde omulimu gwe. Naye kati Pretty Nicole balwanira mulanire recently Balaam was it Balaam naye yali ati Balaam minister yali ayogeranga minister ati bagenda mukola ki era yagamba nti bagenda gezaako mu rehabilitating bwana aleba aba mutwale mu bakadama akole. Kati ye Lwasa agamba mumulekere. Anagenda okutegedde ajja kuonona amaka gammwe nze wange amaka gafa dda sikyalina kyentaasa mumulekajje basi Lwasa tubimanyi bya Lwasa byene byonade n'abatanzi ne tubituwa bitegeeza anti nambo omukazi abakazi bwe yasembayo okwagala okugenda okuwasa
baali bambadde amakanzu bulungi nnyo eri ne babakubira essimu temutawaana kujja emikolo teguliiyo naye ng'ate Lwasa yali awadde essimu milioni 3 bategeke omuwala oyo yali ziza bafana yabuzaalamu wana omwana omuwala oyo mbozi yaliwo naye kati Lwasa nze kyemmanyi kati adigida alaba bulabe bulwalaba kyemmanyi agala bamukwase Pretty Nicole akoleki bw'oba malumu mukwasa obutambi njagala okukubuulira mujja kubulaba nga bali ku biiki bali luddawa ng'agamba nti nno ngezaako mulaga life nakumumala mu maalo kasita beetegeera naye mukama kakati mu mbeera y'emu Gloria Bugi yabadde awo ku Galaxy ng'ali mugamba mbusebe omuntu eyata obutambi bwe yali amusabye 100 millions azimusaba ng'azirina era n'atugamba mbu yamuwaako over 20 to 30 million naye yagenda ndoza yali amuwaawaayo n'atuuka mu eyo range eya 20 to 30 naye kati lwaki oyogera osimayi nedda nze omanyi kati waliwo ebintu ebimu nga mbutuufu olaba ddala mbutuufu oli alimbye naye kugamba n'alimu okumanya ango mwayinza okuli ne bantu kika kibalimba guno omulembe tegukyali guli bamusaba milioni 10 kakati gwe woli wano katugeze newabawo omuntu akulyamu olukwe anti kusaba obukadde 10 anti kusaba obukadde 2 anti kusaba obukadde 10 kuba akimanyi tozirina si bwe kiri akimanyi okyali mwana wa mama mwana wa taata kakati ate mbw akusaba mpawo obukadde 10 mulwokuba mbw alina essimu yo ayinza okuŋŋamba busabe Uganda atidaki ate obusaba ngaani onsabangaani nze mbulina nange nkugamba kimu nti genda gyebabukoze eki gyebabukusabidde gyewabeekubisiza ebifaananyi naye kale ekikulu ekiriwo kiri kimu eyo emboozi agiteekawo buteesi ya bulimba mbu 20 to 30 million yayita bala yo sente azijjawa akola mulimu ki oyo gwakola kakati n'agamba mbu yagenda okitegeera nti omuvubuka alabika tagenda bivaako era n'atugamba mbu ye ensonga yamaze dda okukola ki okutwalibwa mu poliisi era nga poliisi egenda gitunulamu era n'atwala omukisa okwetondera bafaani family and friends kyomanyi oba mmwe ekyabaluma olubala n'ekirala bwe mbeera nga nkuwadde miliyoni 10 twogere ku 10 nga nina essimu mulimu ebifaananyi byo nga nstrugglize nkuwadde miliyoni 10 ddala gweoyinza ofulumya ebifaananyi ebyo okitegeera naawe okiraba nti nedda tunula olabe naye omuntu amuwadde over 20 million shillings agamba mbu agezesa tagenda oli n'asigala ng'akyabifulumya kati ekigendera ky'okumuwa ssente bw'aba teyasobola kufuluma ebifaananyi nga tanamuwako eri miliyoni emu n'alinda n'atuuka mu miliyoni 2 nga amuwa butabufulumya ssente goloweza motivu y'oli n'atuuka ekiseera ate n'abifulumya nga amuteeka ku musalaba gwaki tewali naawe ebyo tebiriyo okuleka mpozi ono omuwala ye kyamanyi nti yabaza nyashi ye nga Abilix we bagamba kakati era yamanyi nti bw'anaagenda ataako mu phases kati kaabategeke mumanye nti ebifaananyi waliwo yabba essimu ye era agenda ata kati nga ye bw'akuliyetinga ekiboozi nga ye bwakasuka era mu bulinde bukyajja twaye talina kyafiirwa talina nansonyi zaawulira oba kitegeera tebabali ebinusu kakati omwami Shakibu yabadde ne fight nagirabye naye gwe babadde bakuba Kazoora tomanyi Jebbi Kazoora yali presenter ku WBS Kazoora manyi kati mwetemwana bakazoora Jebbi Kazoora be bayita Shira Gashumba ku TV nga kukyali bwana buto bwe buti Jebbi Kazoora naye yagenda ku WBS nga kyali muvubuka muto nnyo kati akuza atadda mu bikonde nedda kati bakuze just fight just nga si serious era nze nasooka ewuunya ne ngamba yi
naye fight eyo wagirabyemu ekiggwe ekisooka tiyabadde yamasabbe kinategedde ekyokubiri kubanga gwe baakubye ate yawanisa oli omukono anti yali friendly kakati nga rounds zigenda mu maaso kati batudde mu koona zaabwe wali bali mu bakolako babasiimulako entu kakati bakutte amazzi omusajja abikudde empale ya Shakibu ayiwa wano ku center boloti omuntu n'ateeka mu community section Buyingini yazali yatandika ntyo babirira naye abantu naye kati gutereezamu naawe mu byonna byonna amazzi bagayiwa wakirina ku mutwe kakati oli abikudde empale wano ku center boloti ayiwa wano kakati nekane omugume presenter wa NBS TV yagambye nti naye yapostinze ku X media n'agamba naye nange Shakibu musobola bamumpemu ekikulu tamusobola kozi ani leader wa boxing Uganda Boxing Federation actually I don't know Muhanji mademanyiwa Muhanji katati Muhanji beba bibamu bitegeka biringa entertainment but Muhanji is the president I guess oba Muhanji mulala basi kijja kulimba sibigoberera nnyo ebikonde ntero bira bakugulya eya sports ntero bira bebyensi yonna bikinyumira nnyo fights naye ate wana Uganda ndoza tumunonyeko Muhanji oyo kati yakoze ekyo yagamba nti agenda mbezo celebrity fights I don't know is Shakibu a celebrity he is mbu celebrity fights zine just gendo boostinga mu sport whatever ate langa boxer celebrity nga boxer ate era still ntikira ikabagenda atandika otegeka ngeza celebrity fights ziboostinge nti bana abalala kyentegeeza nti bana abalala kazoora babeera bazeeyo bweze just for entertainment naye ate ye Shakibu he's a yingini wene babirire nnyo nagambye nabadde ekyenjagala kubanga kyemmanyi bwe bayiwa kuyingini amazzi ng'ebabiridde wajvayo omukka tewavuddeyo nabadde bekabikudde empale ne bayiwawo ku center boloti y'amazzi ate nga tanyega kitegeeza yabimanyi wagenda kuvaayo omukka yagala kakati omukyala Amelia Nambala yabaddeko ku Spark TV ng'ali kugamba nti baby shower surprise baby shower gye bakolera Siba Kalungi yabadde it costed over 30 million si nyingi to you tuziwaayo buwengano tufumiza noodles zaffe tuziwaayo ne tuba nga tetujjukira nakujjukira 20 to 30 million ng'otubunya naye bubona embusanga obutambi bwange ng'obusanga nze otoba seekuya na bifaananyi gakubuguma seekuya na bifaananyi nga bulunga nti abantu beekubye seekubisangawo n'atubuulira Mary engeri gye bapreparingamu surprise eyo bakreatinga WhatsApp group bamuteekamu bakola preparations si mikwano gye gya wano gyokka naye n'egyebweru ne bakikuŋŋaanya singa bampaka 10 bwe batyo ne bakolerawo omwagalwa waabwe budget bagenda kuga baluuni zaagula bweziti kati waliwo yakuba enjawulo awo makkati omuzanyisa Uganda ate okuba gumukyala Mary yakyambadde yadda Jali MP we waffe walimu omanyi Amiri akyambadde Kiyaga Hildeman Dr. Hildeman yamuwasa mukama Katonda ekyo kiswaza kubanga abantu abawuliriza anyway okyali mwana muto you are excused tomanyi bikwatagana nze kati nawulira olwolimba nali manya luyimbira ono Amiri akyambadde mukyala mukulu mukazi mukulu ddala kati Hildeman in fact Amira kyambadde ne obazaala ne Hildeman asobola omuzaala okitegeera kakati Hildeman yayimba oluyimba olwo kwanti bonna bemawokota wali ewaffe awo be batukiikirira munnange eyamuyimbira oluyimba tuluvuma teyamwesimbako kumukuba kalulu mubiri abirimu gumu naye njagala okuwabulira ensitana egenda kubeerawo okuba Amira kyambadde naye asinzidde adda
bira biri mukaaga kigenda okubeera kati Amelia kyambadde yabadde ki Amelia just nkubuuziza because mpulidde Amelia nambala Amelia kyambadde no oli politician muna NRM era MP w'emawokota wali Hildeman yayitamu naye yali former MP kangambe ono former MP kwa Hildeman yawangula Amelia bira mugumu kakati Amelia kyambadde naye akomawo bira mukaaga ne Hildeman kuza kyengezako kutegeeza nti ne Hildeman agenda kuddera ku question agenda kudda tunabeera kwolo kakati teri kuzikiza kigambibwa era obwo tujja kubumwongera obwo kigambibwa nti omukyala Carol Kasita ne Fefe Busi jukira ali awo engambo zigamba beyagala bo bagamba their friends zigamba omwana wa Carol Kasita wa Fefe we are friends kakati blogger Jenkins Mukasa yavudde n'agamba those people they are no longer in good terms they broke up and not in good terms basigadde college they to cooperate omwana waabwe nenga Carol Kasita yagamba wona siwa Fefe Busi tekyakyogera kubanga nze kyemmanyi yakakasa dda nti omwana wa Fefe Busi era n'agamba tino yali birthday ye okakasa yayogera nti omwana wa Fefe nedda yayogerako nanga nti bawulira ennyambo nti omwana wa Fefe naye tiye nga tanyikako nti wa Fefe yagamba nti yali birthday ye debasooka okusisinkana ne Fefe Busi birthday ya Carol Kasita Fefe Busi n'amuwa ekirabo birthday present no wayase okay kakati abaana b'omugenzi AK47 bakomyewo mu ggwanga yambo basabye mama we bakomewo babeere eno ne Mayanja family they reunite with their family era ng'omukulu Palaso n'atugamba nti abaana bagenda beera wano mu Uganda they asked bandwapinga basabye mama waabwe abaleeta eno they be here babeere ne ba grandparents era natugamba nti eno ebadde first time bajjajja b'abaana okubalabako ever since omugenzi we yafa okubadde omuntu okuddamu okubalaba nga bagenda beera nagamba era all the Mayanja brothers are very happy and are gonna treat the kids like their own. They are very happy for the brothers' kids. Raj. Ebizibu nga biri ebingi. Abaana bo baana ebizibu tebibakwata. Bajja bo bali abawulire nti ate wanko waabwe akubye ate egamba bijja kuba biwanvu. Bajja kuba bali abawulire ebintu. Ne bonna abavubuka b'omu Mayanja family bonna. Ate being nti oli gye bagenda bajja yakuza bano abakambwe. Ate kubazuula simanyi ejjukira abazzukulu kiba kiralamu. Kale abaagala nnyo biki ate nga oli mukaka miliyoni ani Danira X wa Kabinja yatukakasa n'atugamba nti nno maama jjajjani Nazaala yayo n'abatabani be tebagambwako tebakola ki bananta so tetumanyi bana yabaagala nnyo posi alina muwala sobera okubanga mulina sibamanyi nnyo nzijukira oba yali birthday ya Chameleon n'agamba ye n'okumuzaala mama yali alowooza alina mwana muwala n'azaala muli tebalina bawala tebalina muwala nja kinoonyerezaako pozi bami mameka bana kyetaaga omuwala oyo naye era singa tumuwulire tayika netugambe yamuwasa beekumekko ejaki bayinza oba lugulidde ku pata kakati in the sports news omukulu Onana yabaddeko ne omukulu deputy speaker ebigose bamanya Thomas Tayewa babadde awo ku Sheraton Hotel and
Deputy Speaker yabadde so excited kumitinga alabika wagira Manchester United yabadde so excited okulaba ku Onana era mbere eyo ndowooza nga kyamusebitya kwegamba Onana, why don't you invite all the team bajjeke Uganda they visit they see the love they experience the love. Abantu mbonga babuuza nti lwaki mbutebogera ku bintu ebirala bali ng'enguzi ng'ebirala okusinga kwogera ku ebyo. Ega Deputy Speaker yabambi naye essanyu lyamu naye kati abantu bo bogenda mu comment section ojaga nti mfocho kwogera ku birala mu parliament mbo bali bajja kujjawa. Anyway, katulabe oba munnaffe Onana anaasobola okuinvitinga all the Manchester naye omanyi nti team to omupiira anti bazze wano bagenda kuzanya ne Kenya naye Kenya okimanyi nti naye olaba Onana yekka ye yajja abaana ne babuna era emiwatiimu bamwaniriza anti era bamwaniriza nti wava obuzibu bana Kenya jukira bapangisa ekisaawe ky'Enamboole kuba nti bakikozesa kuba Kenya ebisaawe byabali mu biro kakati nga bagamba nti Onana ng'egye bamuwagiramu ku guli omulundi nga bali ne Zimbabwe wano anti mbu baagala omuzannyo nga teri bawagizi babagaani naye nze ngamba ate Onana bwana bali bonna we banaki Onana yekka yayugomya kati bonna we banaki tebabakwate mu maaso kugambya akajanja kayinza okubeerawo naye kati awo luba lufuuse lutalo lwa Arsenal na Man U yalabisiza Thomas Tayebu yagambye ulirana mwala yagambye Arsenal yebejja Colin agamba nti Arsenal mbwetyo okutambula engeri gyeruda okuwangula ebikopo mu comment section kaba otuukamu zo okufense basi goli wache anze siwagira kweze timu ebire sina gye mpagirako wagira kikali tagira amashurayi wagira mama shurayi mpagira mmanyi wagira Arsenal sebekiri tuwagira Arsenal yogera nze wase no sijeka nze mpagira Wagadugu zapo zimenya wano Wagadugu kisaawe kye Wagadugu kimanyi abula tugenda otandisa ovoya